Ng'eggwanga liri mu kweteekerateekera okulonda ssabbiiti ejja enkya ya leero, ab'akakiiko k'ebyokulonda baleese obukonge obw'okulonda obulala. Obukonge buno bujjidde mu bibookisi ebiwerera ddala 246 ng'era buno bwa bakansala abakiikirira abantu ku disitulikiti wamu n'obw'abassentebe ba zi disitulikiti ng'omwogezi w'akakiiko bw'annyonnyola. Ku Sande mumanyi twali wano nga twaniriza obukonge obulala obw'aba district and city chairpersons awamu ne district woman councillors. Kati we twogerera olunaku olwaleero obukonge bwonna obwetaagisa kulonda president, kulonda member of parliament, ali direct elected awamu n'omubaka omukyala akiikirira district, okulonda kw'abasentebe ba districts n'ebibuga, okulonda kw'aba councillors abali direct elected awamu n'abo abakiikirira abakyala aba direct district woman councillors, obukonge obwo bwonna buli mu ggwanga. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Mucunguzi agamba nti abalonzi babeere bagumu kubanga buli kimu kitambula bulungi ng'era obukonge obuleetebwa butwalibwa mu masitoowa g'akakiiko k'ebyokulonda okutuusa lwe banaatandika okubutambuza nga babwolekeza zi disitulikiti gye buteekeddwa okugenda. Na buno bwe tufunye kati tubutwala ku masitoowa g'akakiiko k'ebyokulonda we bugenda okutandika okutereezibwa ne buteeka mu packages ezinaabutwala ku ma districts nga bweyongerayo okutuuka ku polling stations ku lunaku olulagire mu mateeka ebintu bino birina okutuukira ku polling stations. Ono alambuludde ku binaagobererwa naddala enkozesa y'obuuma bwa biometric okusobola okukakasa abalonda. Nti omulonzi bw'atuuka ku polling station ekisooka ajja kulagayo endangamuntu ye oba buno obukonge bwayita voter location slips. Omuntu bw'anaamala okuwaayo akakonge kaako ako ka voter location slip oba endangamuntu ye bajja kumukekasa n'akuuma kireete ebimukwatako n'omuntu oyo mwennyini ateekeko ebinkumu bye ku kuuma kamukakase nti alina endangamuntu eno yeeyo yennyini ali mu maaso g'omukozi w'akakiiko k'ebyokulonda yoyo mwennyini ebinkumu bye tukakasiza wano. Ku nsonga y'abannamawulire Mucunguzi ategeezezza nti teri munnamawulire agenda kukkirizibwa kukwata bigenda mu maaso nga tasoose kkakasibwa kakiiko ka byakulonda era bw'ati asabye abatannaba kwewandiisa okukikola mu bwangu. Emitendera gyo already giri mu process abaawayo okusaba kwabwe okujja wano ku National Tally Center already process etambula kati abatannaba kutaakayo okusaba kwabwe okuripotinga ku district tally centers ne polling station ku lunaku olw'okulonda ennaku z'okulonda tubasaba mukozesa olunaku olwaleero mu ezo forms ziri ku mutimbagano w'akakiiko k'ebyokulonda mugendewo mugyewo forms ezo muzijjuze muzitwaleyo ku district returning officer musobole okweyongera mu maaso emukola emirimu gyammwe. Kyasanku Bernard yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.